Ojjukira story eya sister eyalina boyfriend oba yalina guy gwe baali bawangadde naye akabanga nga lyessuubi lye yemmere ye yenva ze yengoye ze bwe buliri bwe yennyumba ye amala agenda amusange ng'alina omuwala omulala guy n'amulaga nti akitadde so ng'omuwala yali yakafuna obuzibu ekibanda kye baali bamuteereddewo ekyamanda nga baakibbye ne batuuka n'okuba nga omwana we agezaako okudduka essaawa zaalinga 8 gwa kiro agezaako okudduka agoberera ababbi abaali baleese mu mmotoka ne batikka amanda gonna omwana ono n'agenda awalampa emmotoka mwana wa buwala taweza myaka 13 n'agenda awalantuka ku loole n'agwa. Ojjukira nti sisita ono yasalawo nga bimusobedde ne yeekoleezaako omuliro. Nina updates ku sisita ono olwaleero. Nkwanirizaako olwaleero tugenda kuba n'ebitundu biri bisatu. Nina ekitundu ekya Love Lab, nemba n'ekitundu ekya sisita gwe nkugambyeko mu story, nemba n'ekitundu ekizze nga concern, nenjagala okukiwa ekitiibwa era tukigabanireko wamu ffenna okumanya obwetaavu. Tulina sisita ali Netherlands agamba nti kyali wange oba si kyali wange guy wange ali Uganda nenjagala okumanya oba ddala ndi ku mulamwa nyinza okuba nga nkuuma lubugo nga lubaale baamubba. Nyongera okukwanirizaako n'okwebaza okutambula nange ku channel eno n'okusuubiza nti Mukama nga bw'ali omulamu tukyagenda mu maaso n'okuleeta ebirungi ebitugattako tuseke naye nga tugattibwako. Checking ekiboozi ekyo waliwo ekigambo kye sijja kwerabira mu kyalusoga kyagambye nti toliire. Bw'oba oyagala okusekamuuko genda okebera ekiboozi ky'olwaliro ng'owulira nseko zoyagala okufunamuuko genda owulira ekiboozi eky'olwaliro. Naye katusooke tulabe sisita owe Netherlands guy amuliyo oba nedda. Olugave. Omugave sebo. Wanji sebo. Weesibidde otya sebo? Nasibye wengi sebo. Sebo wasibye otya? Bulungi sebo. Mjebaleko sebo. Right out. Naye jebaleko sebo. Kale sebo. Omugave olinawo eddakiika nga 2 twogeremu. Nina sebo. Neyanziza onoyogerako na Moses. Nina akameseji ko wano ke bampadde nsaba nkasomenga bwe kali. Sebo. Amanya go ngena gasirikira n'onkubadde wano ogombi nga alina kibula nkwesiza lya mugave. Sebo. Egambe, hi Moses, good evening. N'obuwambeefu nsaba ontuusize obubaka buno eri -- nze gwe mpisa omugave. Nsaba omuŋŋambire nti tuli mu mwezi gwe bayita ogw'abaagalana, naye njagala okujjukiza omulungi wange nti nze ng'amwagala situnuulira butunuulizi mwezi olw'ensonga nti laavu yange gyali ya buli lunaku, ya buli wiiki, ya buli mwezi, ya buli mwaka. Ayinza okuba nga akyerabiddemu naye nsaba omuŋŋambire nti namwagala, nkyamwagala ate ndi mwagala. Okuva lwe yajja mu bulamu bwange yaleeta enjawulo gye nali ndabamu abasajja kubanga afubye okubeera omwami ow'enjawulo. Nsaba omuŋŋambire nti awakutte tata agenderaawo kijja kumpa amaanyi n'okwongera okumwagala paka. Obwo bwe bubaka ssebo. Sebo neyanzike. Nange munnange neyanziza okwogerako naawe n'olowooza ani ampadde obubaka buno? N'omukyalo omu. Yani oyo? Bamwita Katona Janet, siinayo mulala.
Katana Janet ali mu nsi ki? Ali mu Netherlands. Katana Janet oyo yaŋŋambye nkugambye nti yafuna gwe yamala. Katana Janet yakwata obako. Nkutidde. Namuwunyiza nnyo. Ng'olinga atakkiriza. Nsanyuse. Kubanga kyewuunyisa, it is a big surprise. Yeah, a very big one. Yaŋŋambye. Yes, sir. Nkugambe. Nti bw'onoonywerera awo w'otambulidde. Yes, sir. Ajja kuyimbanga ka Mariam ondagire nti byonna twala. Nsanyuse kubanga badde sikisuubira kuva mu ye. Lwaki? Nakuba nti yeekera gwe nnyina. Singa mbadde nnyinamu asukkamu omu. Mbadde nnyagamba obuoli. Obadde ojja kulya ebigambo byo. Naye olw'okuba nti ali yekka. Surprise yamanyi engeri gy'aba yakufunyeemu. Mostly bwe mpulira abantu abankubidde okuva ku radio stations maasuubira tugenda kwogera bizinensi. Okay. Ya siisi mbeera nnyo oluusi nabo bambi. So kino mbadde sikisuubira. Kati Katana mugambe ntya? Mugambire nange munaye gwe nnyina gwe nasibira. Siinayo mulala siri mugattako. Ne mama okikola otya ng'ali mu Netherlands ng'oli Uganda? Munnange ye amanyi wakikola. Kubanga ankuumye musanyu mu ddembe n'omukwano mungi ennyo. Weewaawo. Nange mugambire mwagala nnyo. Nakwata nanyweza. Abange. Singa obadde obiyisa mu kayimba obadde ogenda mugamba kayimba ki? Badde ngenda muwa kayimba kyandi siri nyowa music. Tetenkanya nze nkukiikirire. Nteteekanya nkiikirire. Kayimba ki? Haluna mulaida kayimba kindiro mu kale katumuka tunomya ka David Mutalo mukwano gwe gusitula. Kino kilavu kyo. Hachampanika ndi mu bbanga. Abange wasalawo awagana okuyimba obyogerewo bwogezi. Amaye tubyalamu bizibu. Nti ennyimba z'omukwano olumu bw'oba toli mulavu tobitegeera nnyo. I know. Omala bibeeramu n'ogamba mulaba ojooga abalala bonna tobalabawo kitegeeza oba yakumpu. Naye bwana Semakula. Yanyiso. Kati long distance relationship ogimazeemu bbanga ki? Yasingana na bivaamu. Wangi? Yasingana na bivaamu kakati era bibaddemu naye. Kyeŋŋamba nti omukwano ogwo ogwewala ogumazeemu bbanga ki? Ogwewala tugumazeemu ebbanga omasi tugenda myaka 4. Myaka emeka? 4. Myaka 4. Singa omuntu akubuuza empagi 3 ezikuyambye okukuuma omukwano guno ne guba nga gukyayimiridde emyaka 4 ng'ali Netherlands ng'oli Uganda. Empagi 3 ekisooka kuwuliziganya. Communication. Eyinza okuba empagi zonna zeetooloolera awo. Okay. Obwesimbu. Obwesimbu. N'okuba nti omuntu obeera ng'okkiririza mu munno. Empuliziganya, obwesimbu, n'okuba? N'okwewala okulowolereza. Okulowolereza. Kiki otegeeza mu kulowolereza? Okulowooza nti bwabulawo abeera kino bwabulawo abeera kiri. Bwe mukubidde n'atakwata kati bamubisse? Ate munnaye ye mugumiikiriza ennyo ku nze nze ntabukamu. Kati nga ki ekisinza okukujjako pulaga? Omanye ekijjako omuntu pulaga laavu erina embeera zaayo. Nti mu relationship mostly bw'oyagala ennyo omuntu. Omunoonya nga tomulaba pressure y'omutima ekyukamu. Notabuka. Lwakitakutte. Ate mu butakwate omuggo omutima gwongera pressure zongera kulinnya bweziti. N'obigattagatta nga tobifuna. Agenda gy'oli. Nali simanyi nti abantu ababeera mu mukwano ogwewala nabo bagenda mu lusirika. Menya nnyo lubi nnyo.
Lubinnyo omuntu bw'aba takwagala nnyo tadda. Eja bw'aba takwagala nnyo tadda. Tadda because gaapu gy'okuliyetingawo mu nnaku 3 obutayogera ku mukwano gwewala. Ennaku 3 zimala omuntu okuvaawo. Because tulina challenge ntejja nobeerawo bakutunuulidde balala bangi. Mukyala gyali bamutunuulidde naawe gy'oli bakutunuulidde olumu abamu bakwezinze nako ogobe bagobe kati mukuleetingawo embeera eyo gaapu eyo bajja kujja bakubudeebudde oyinza okumazira nga tokomyewo. Nkitegeera. So ng'ate okwagala love is not only love. But some kind of responsibility nti nze omuntu gwefunye obuvunaanyizibwa nina obuvunaanyizibwa okukuuma omwagalwa. Njagadde nnyo ebigambo byo njagala mbiddemu. Ekisooka empuliziganya, ekyokubiri obwesimbu, ekyokusatu okwewala okulowoolereza munno. Exactly. Wow. Era byetoolerawo singa ozimba obwesigwa gwe ng'omuntu n'oba mwesigwa tofaayo oli waliba nakwesigwa batakwesige gwe nga gwe it is automatic. It is a reflection nti ajja kwesiga kubanga oli mwesigwa. If you are not trustworthy tegagenda kwesiga. Bwana Semakula njagadde nnyo ebigambo bye. Kale neyanza nnyo munaayo okunkubira kasimu webali kutuusa bubaka. Amina. Mukama akunkumire ssebo. Kale munaye nawe wakuume mukama wange. Kale ssebo. Abaye omugave Semakula ebintu byesaagala kubaako kyembyongerako n'omulundi n'ogumu kubanga byeyogerera. Kakati nabadde ntandika nga nkugamba nti oyo gwayogedde ali Netherlands of course omuwulidde nga bwe yabadde atutumye era nga oba oliawo tugamba nti mukama yeebazibwe sister osobola okunywerako awo otuzzi nga bwe tulinda ebirala mukama byatuleetera nzikiriza nti oba oliawo kubanga kwe kusima kwe bijja kubanga bitambula bulungi. Natandise nkugamba sister eyeeyokya oluvannyuma lw'okuggwamu essuubi n'abanga asalawo yeekomye omukwano guweddewo bizinesi ziweddewo buli kimu kiweddewo n'agamba nti nedda obulamu tebulina makulu neyeeyokya. Bw'obajjukira bulungi sister ono twamukyazaako wano ku show zaffe ate okwawukana n'abalala abaweereza amaloboozi ono sister twamulina mu buntu. Abange bino nga weetaaga okubyewulirirako. Mr. Sozo osiibye otya ssebo gyebaleka emirimu obulamu bugamba ki? Bannaye Mr. Sozi ntuuse okusima kwange eri abantu abannyambako mu kaseera we nabeera mu buzibu bannange abannyamba okunzirizaawo bizinensi yange. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli omu alina kye yakola okusobola okulabika nga nziramu n'empiikinga. Mr. Sozi kati nsobola okukola nsobola okubeerawo abaana bange mbaweerera basoma. Basobodde okukola ebibuuzo bambi basomye bulungi kati era tugenda bazzaayo ku ssomero. Nsobola okwesasulira wensula Mr. Sozi nali mpeddemu essuubi naye simanyi nakumanya. Simanyi kye ndibasasula abantu abo, simanyi kye ndikusasula Mr. Sozi. Wanzijja wala sinza na kukinnyonnyola wanzijja wala Mr. Sozi. Bizinensi yange kati etambula. Ne layini ya mobile money yange kale sazzaawo eri engeri gye yali yakola ki? Eri teyali mannya gange matuufu. Kati nafuna endala nazzaawo endala eya Airtel. Nkola Mr. Sozi sikulimba nkola kati nsobola okulabirira abaana bange. Kale sinnaba kugamba nti nno kye kisingayo okube ekyamaanyi naye nga mu butuufu wanzijja wala okuba nga nsobola okwegulira ekyemisana. Nze yali aweddemu essuubi nga ndowooza na kufa. Nsirika bwe nti ne ŋŋamba naye Mukama Katonda nali nsazeewo nette. Wallahi nali nsazeewo okufa nga ndabanga ataliddamu kuddamu kupiikinga. Naye Mr. Sozi nkubuulire bannaye neebaliza ku bantu abo abambeerawo mu kaseera akazibu banneebalizeeko. Nsaba Mukama Katonda abasasule ekisingamu okuba ekirungi.
nsaba Mukama Katonda akumpangalize Mr. Sozi akuwe bingi buli kyoyayaanira Mukama Katonda akikuwe. Teebereza nze gye wanzijja ludda wantaasa okufa kati nasigaza enkovu ku mutwe buli lwe nzitunuulira bwe nti neŋŋaana naye bannange Mukama sitaani ng'ayina effujjo sitaani ng'ayina ettima. Okubanga kati nze yennyini yali asazeewo okwejja mu bulamu bw'ensi ng'essuubi lyanziramu era bannange mwenna abaweddemu essuubi mbagumya ensi eba enkomerero bambi sibi nze kati mbeerako n'akaseko ku matama ensi eno mbeerako kati n'akaseko ku matama mwankomyawo essuubi lyange Mr. Sozi wanziriza obulamu bwe nali sisuubira kyokka nkunyumizeeko ekiboozibozi oba kiboozibozi si kiboozibozi just kale tunyumyamu bunyumya. Omusajja oli olwamanya nti nno natandika okukola omanyi Mr. Sozi omusajja okukomawo mbunna neetondera ng'era bwanzijukiza ebingi bye yampisaamu bwe yalabirira abaana bange bannange naye ku luno nasiba omutima Mukama Katonda naŋŋumya ne Mukama Katonda ali wamu nange naŋŋumya Mukama yaŋŋumya namugamba ndeka wankomya ku mugo gwa ntaana saagala nakuddamu kirowoozaako kuba nali nfudde wallahi nali nfudde because of omusajja nali nfudde naye ssebo kasita yamanya nti nno nzizeemu okukola ssebo n'atandika okukuba ku masimu yali takuba eyandeka mu ddwaliro n'addamu n'atandika okukuba obusimu n'atandika okunsindikira obumesegi obwetonda n'addamu bannange abasajja naye kati ndi mu bulamu bulungi mu butuufu seegomba kugamba nti nno nziramu bw'obadde mu bulamu bwange namwesonyiira ddala naye neebaza bwebaza abo abantu abambeerawo mu kaseera we nali neetaagira obuyambi. Mr. Sozi abantu bandaga omukwano abantu bambeerawo era ŋŋumya bannange mwenna abali ku platform ya Mr. Sozi bambi temuggwaamu ssuubi tewali kimalamu maanyi nga kuggwaamu ssuubi kasita wemalamu essuubi olaba nga nebyokola olaba nga atagenda kusobola nakumalako naye Mr. Sozi bambi mwebale kumbeerawo n'abantu mwenna buli alina kyeyakola ku lwalaaziya bannange. Mr. Sozi nkusaba ontuusiza obubaka bwange obwo eri abantu bange abo abagoberezi bonna bafolowa abasobola okuvaayo nga nkubye omulango ogwo ne bavaayo ne bannyambako abavaayo ne bakomentinga bambi ne bampooyawooya ne baŋŋumya mwakola kinene nnyo eri obulamu bwange mwakola kinene nnyo okugumya omutima gwange bambi banneebaliza era mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala oyo yenna eyasobola okutoolamu ssente ze bambi n'alumirirwa nanumirirwa n'asalawo nange alabe nga nziramu okusituka. Mwebale nnyo mwebalire ddala kufaayo gye ndi bambi mwankolera kyamaanyi nsaba Mukama Katonda abaddizeewo mwebale nnyo mwebalire ddala abagoberezi ba Mr. Sozi abawuliriza naawe kennyini ataasobola kubaako nakyotoola ataasobola kukomentinga naye nga bwewawulira ka audio kano kakukwatako nnyo n'owulira ng'omutima gwo gwandyagadde okubaako nekyeguwaayo newankubadde tewalina busobozi ku ssaawa eyo bambi Mukama Katonda akusobozese era akuwa ekyo
ky'osinga okwagala. Mbeebazizza nnyo, mbeebalizza ddala. Mr. Sozi, simanyi gwe bwe nnyinza kwebaza, naye mmanyi olunaku lw'omu ndikuweera obujulizi, era olunaku lw'omu nange ndibaako gwe nnyamba nga nsinziira ku pulatifomu y'okuno, bambi nange ne musitula. Nja kubaako gwe nnyamba nange musitule, kuba nange mwankolera kyamakulu nnyo okuzza obulamu bwange engulu, si bwange bwokka wabula n'obw'abaana bange n'obw'abantu bange abaagala okulaba nga ndi musanyufu, nga newankubadde bo balyanga tebamanyi bulamu bwe mpitamu, naye byonna mmwe mwabikola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bambi. Nze nno ngamba bugambi nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala okwebaza buli muntu eyali akutte ku 10, eyakwata ku 10 kye n'akiwaayo olwa sisita. Ebigambo bye si byakwogerera, omuwulidde nga yeeyogerera. Njagala okubeebaza, mumpa amaanyi. Kyolaba mbadde nina okuddayo okuwuliza, naye nga sisita oyo tujja musisinkana gye bujjako mu maaso mu buntu, tubeere nga tumufuna tunyumyemuko, tulambule bizinensi. Njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Thank you so much. Sisita, mube mujjukira tuzze tuwulira stories ez'enjawulo ez'abaana abakakibwa omukwano, abaana abakabasanyizibwa, baana bato ne bayingizibwa mu bikolwa eby'omukwano nga bakyali bato, ne bayingizibwa mu bikolwa ebyo bamikwano. Ono naye saagala mwogerere bwogereze, nsaba yeeyogerere tutegeere wamma lwaki tukyalina kye tulina okukola olw'obulamu bw'abaana baffe, could be ab'obuwala oba n'ab'obulenzi. Jobeera omunene alina kyankiza atandisangako bukyaba ku kibuga ewange gyakirumba nagyayunja nakati buya agenze mu lusuku okwerowooza amanene gatalimira eyo no gyanabaana gyandegamba gawe ndi omukyafu beseyonja lwaki tajja naye naalya kuntula nendaba nakiyeyo bwetebeera bananyama mu maaso nandi mulumbi nandaga obukyale bwekyalega mwami wange Rachel Namiro. Banamiro beddira ki? Sabatondeka manya ntela bwenumala kubera kwesozi sabatonji wayola mazima nze ngenda okuzaala nensi empulire Gwennyabo. Sena watuka jali mungambire talo kukimanya tinofa Erayo ey'omwana mungambire tinofa. Sena mwani jajendi ngambiyogera nze nina bingi ebyomugamba Ngenderayo ery'omwana mungambire tinofa. yakati gwegenda Nede bantungira olugoye olwo maneja wange babisebe bali bameta Ivan. Ya? Agene batunga olugoye olwo. Bampima bulungi. Concert yali ludda weyo. Yali ya Bobby Wine ejindi. Busabala. Busabala, but that was 2018. 2018. Oli ku stage performing. Kagwe ni kagwa. Ekyanyamba sente bazikufuwa zibazizo. Oba kakadde oba meka anti gwe buli olaba ow'olukumi oba tobufaako naye ow'omutwalo ow'enkumi 5 ow'etaano ow'ebiri oba oziraba nga n'okuzibala ozimanyi ate nkulimbe nze era mmala bulungi ne mbagaba bampadde obw'etaano bonna nsonyiwa mukwano
obaka n'ensobe z'okubuuza ebitakwatako waggulu awo tenakateeka katambala kange ke yakankwasa n'omukwano mungi bebi woba gwe ng'osanze omukyala atayomba nga talwana alinkanze mazima oba onkyayira ti nafuna gwe namala ebyabasaiza nakoze katuddemoko kakasemba yakakwe bewasanga nga nkabanze benayoyo omukwano nabakwegwanyisa nwane oyira obwenji watotya nina fogo sabisa ebika byenywa shell na toto Mr. Sozi oba tugiyitenga oba naye ebeere story. Mr. Sozi nze mwana eyafiirwa abazadde bange nkyali muto. Mama yafa ndabika nalinga mu myaka 5. Mama bwe yafa taata ye muntu eyali awo nga talina ssente nga yeeyiya ate nga yawasa mu kika ekigagga. Obwigi nti maama wange ye mwana eyali yasigala mu nda ya jjajja waffe nga jjajja waffe omusajja afudde kati nga baganda be babiri baali bamufaako nnyo ate nga balina ssente. So ekyo kyaleetera taata waffe omuyisaamu amaaso like nga bamugamba nti sirekera baana ba muganda wange musajja mwavu okitegeera. Anko waffe oyo yali musajja nga ayagala nga buli mwana kwegamba fuba nnyo omuzza ewaka amukuŋŋaanye ne bw'aba tamumanyi ne bw'amusanga wa ng'era afuba omuleeta ewaka era ffe twakula ewaka nga tulinga it was like a barracks twalinga barracks nga abaana bangi ng'omusajja tatusobola ebyaddala nga bwe kijja mu school fees tatusobola kijja mu ndya mulyako kye mufunye okitegeera. So nenzijanga okusoma kwange nentandika okubeera oyo anko ku myaka 5 naye ensi teyambeerera nnungi tewambeerera walungi yadde n'akamu nayita mu kusomoozebwa okw'amaanyi obuuki nze mwana eyasoma nenva mu P2 nentuuka mu P6 kyewuunyisa nga sifunyeeko ripooti yange wadde ogitunuzaako eriiso wabula nali neemanyi ate nasinziiriranga ku ripooti nasinziiriranga ku papers zennyina like to promote myself kugenda mu kiraasi endala. Bwe nalabanga max neŋŋamba nti mpise neŋŋenda mu kiraasi endala bwe ntyo bwe nasoma. Naye mu kukula kwange ebyaddala tebyali byangu nasoomoozebwanga mu bintu nga bino. Kyemmanyi abawala abangi bitutuukako era bitutuuseeko nga tukula. Kyemmanyi percentage eri wano ntono nnyo etayitangamu mu kusoomoozebwa okwo. So okusoomoozebwa okwo kuli kuti nze emyaka 5 egyo gye natandikirawo nasoma nali natuuka okutegeera kwegamba okutegeera ebigenda mu maaso nga ndinga mu myaka ndowooza nga 6 naye ng'omukyala w'ewaka bannaye kye yankolanga ng'oyinza okugamba ndi mujja we. Olwaki? Olw'omukwano gwa anko waffe gwe yatuwanga ffe abaana abaali bazaalibwa sisita we okitegeera. Bannange yatukyayira ddala yatukyawa ekikomayo. Yatukyawa okutuuka okutulangiranga nze yannangiranga n'aŋŋamba balinga abaakuzaala mu nnyoko owulira nga anko wange ye yanzaala mu maama. Byannumanga nakati siyinza byerabira
n'engeri gye baatuyisangamu twaliwo bawala mu myaka gyange twaliwo abawala 2 naye nga nze nali musujja nnyo ate muwala we yalina amaanyi naye ng'ebiseera ebituuka eby'omufumbiro muwala we ye tabeeramu nze abeeramu n'ofumba emmere genda okujja ssaawa nga 5-6 okwoyo oli mwana muto myaka 7-9 awo ne weebaka wadde gwagifumbye bajja kubuuka bakuyiteko nga tebagikuwadde ate nkenkeera olina okugenda ku ssomero. So eyo si ensonga enkulu naye nayita mu kusoomoozebwa kuno nti abalenzi b'ewaka baali bangi ate ng'abamu bakulu baffe bali mu zi P6 ffe tuli mu kirasi za wansi P2 P3 tuli mu wansi awo. Abalenzi abo bayagalanga otukozesa mu ngeri kisinga tweyagalidde. Abalenzi abo bwe wabanganga nti twalinga bwana buto obanga ogudde mu buliri weebase baasulanga wabweru w'ennyumba ennene nga balina ennyumba yaabwe gye baabazimbira nga abalenzi mwe basula kati nga ffe abawala ffe abasula mu nnyumba ennene naye nga bantu ng'abakulu bwe baba tebanneebaka eyo ennyumba tebagisiba naye nga batugamba muggale amadinisa naye nga ne bwoggala amadinisa abalenzi bali nga bajja ne bagaggula like nga totegedde ne bagezaawo. Twabanga twebase nze kati nze nnyumyanga nze kuba omulala saamubuuzaako ekyali kimutuuseeko era naye sibimunyumizangako. In fact siina gwe nali nnyumirizaako ku mboozi yange eno mu buto nga bwe nakula siina naye nze nayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. So ekindeese njogereko juzi nawulira omukyala wano eyayogera nti yayita mu kusoomoozebwa nga omuntu w'ewaka ddala yamukozesa ate nga yamuwanga ekitiibwa. Nange ne ngamba waaye kanjatula ebyange ebindi ku mutima siina gwe nali mbinyumirizaako yadde. Era nze muntu eyakula nga simanyi nti oba embuzi yange oba yavaako ddi oba yavaako ddi. Kati munnange twaggalanga amadinisa naye nga abavubuka abo balina engeri gye bagaggula. Kati oba weebase okwoye oli kaana kato mumanyi abaana abato nammwe mubeera nabo bw'aba yeebase aba yeebase myaka 8 era abeera mwana muto. Nagendanga okudda engulu kale tegyali mirundi mingi gyalinga mirundi 2 gye nzijjukira. Nagendanga okudda engulu nga waliwo omwana omulenzi nga ntadde ekintu kye mu magulu naye nga wabula takitadde munda ndowooza mukitegeera. Naye nga ngenda kati nga bwenzira engulu adduka okitegeera ng'adduka ayita mu ddinisa naye nga neekwatako mpulira ebintu ebiseerera saakifangako kuba kale nakiraba nti tebiri nomo naye nga saategeera simanyi ebyaddala alabika teyankozesa mu butuufu bw'okunkozesa like ankozesa ebyaddala naye alabika oba tugambe nti yammalirangako mu magulu kuba nze nazukka nga nempulira ebiseerera n'alyoka adduka kyalinga bwe kityo. So ekyo nno kyanviiramuko n'obulwadde like nti natuuka ekiseera ebyo ndowooza bye yanjiira mu magulu sikini yange neebutukira ddala like nendwala ebintuntu ne bizimba ne biyubuka nendwalira ddala okitegeera. So oyo yekka waliwo n'omulala naye ng'abo abaana batutayiminga twebase ne bayingira mu ngeri y'okuyingirira mu ddinisa. Yeyo embeera gye twayitangamu. Omukyala oyo alinga eyali abategeera wadde yatuboggoleranga naye ate ayina engeri gye yatukumaakumangamukko ng'abaana abawala n'atugamba abo oba weebase teweegaziya bw'oti era nga bwakusanga weegaziyizza ng'ayinza okulya oluyi weefunzefunze. So alabika yali akimanyi
okitegeera. Kati banaye nga nvudde kweyo emboozi ne bwe nakomangawo ewaka ewaffe gye banzaala. Banaye ebintu byennyini bye nasinkananga. Lumu we nakomawo nasanga kitange nga yagenda kukola safaari. Olwo nzize kuwummula. Bandeese wa mulamu wange. Mulamu wange ne bajja n'afiirwa kitaawe. Kati nga sisita wange ali ku lumbe gye yasula. Nze n'enzija ewaka ne batuleeta mulamu wange ensule n'abaana. Era nali muto. Like nalingawo myaka nga 12. Nali ndabika mpezeza 12, 10. Naye kikwewuunyisa era omulamu eyatuleeta nagenda okudda engule ng'era naye kyekintu kiri kyakola. Banaye nze okuva olwo nze muntu eyali awo abantu ekitiibwa nga ne bwe nkusanga wankubuuza. Naye okuva olwo omulamu oyo namukyawa. Mu bulamu nakula nga saagala muntu ampite mulamu oba ampite mukyala. To the extent nti nakula nga neewuwe nti okuyitawo naye nga teri amanyi nsonga ki lwaki nti okuyitawo. Nga teri ekkubo lye twayitangamu tulyoke tukkirire ewaka. Naye nze nga nsalinkiriza ne mpita ewala ne bemba n'emikwano gyange oba ne baganda bange abalala nga ngenzeyo mu holiday. Ng'era mpita ewalala. Ng'omwami oyo mutya nga namukyawa. Natuusa n'emyaka nga 15 naye ng'omwami oyo nkyamutya. Ne bwe mutunuulira bwe nti ndabira ddala kiri ekyaliwo. Siina gwe nakigamba naye okwo kwe kusomoozebwa kwe nayitamu. Kati nkomawo ene wa anko wange. Ebiseera byali bitambudde. Oli omukyala yali ayomba. Kuba nze nagenda okwetegereza nga n'ebisenge babiseparatinga nga tebasula wamu. Oli omwami nze nakeeranga. Kwega nze nalinga akatula k'oku kkubo. Buli omu eyajjanga nga nze gwayita. Buli omu eyajjanga nga nze gwatuma. Nga nze muwulize mu bufunze. Nze nakeeranga n'enfumba amazzi ga anko wange g'okunaaba. Mu myaka egyo emito kuba gyonna gye njogeramu giri between myaka 6 myaka 12 enjogereramu. Nze nakeeranga n'enfumba caayiwe okunywa. Nze namuteerangayo amazzi mu kinaabiro. Nze namuleeteranga ettawero. Nze nakolanga buli kimu. Nga ku makya sinnagenda ku ssomero nga nkeera 11. Oba waliwo enkoba tewaliiwo olina okufuuwa ogafumbe. Okitegeera. Lwali lumu kojja naye anzuukusa ajja okunzuukusa. Mbutuufu nali nkooye. Twavanga ku ssomero twatambulanga wala. Ovaayo musanga emmere teriiwo mulina okutandikira mirimu. Ogenda okumaliriza okufumba ng'obudde bugenze nga muba mukooye. Ng'ogwawo bugwi mpaka ku makya. Andowooza yanzuukusa emirundi egiwera nga sizuukuka. Oli omusajja yali yeekaza. Kuba ekisenge kyange kye nali nsula kyali kitunudde n'ekya mukazi we kyasulamu. Naye oli omwami yali yeekaza. Mwami anzuukusa ndowooza saayitaba ng'ajja ng'atuula ku buliri bwange. Nawulira mukono kunnyingira. Nabuuka mu buliri ng'ateebakangako. Oyo namuwona. Bannange, so nzija bwe ntyo nkula bwe ntyo n'okusoomoozebwa okwo. Ebyo bye tuyiseemu n'abaana abalala gye bali ababiyitamu. Nga nkomeekereza kino. Nze mu mutima ogwange bwe namala okuwona oyo kojja essaawa eyo. Ebbanga eryo ndowooza nalinga nga nkuze nga wontegedde. Nti kino kyekino era ono bw'akwata wano kino kyekiddako. Kyova olandooza neekanga bwe ntyo naye era naye nasigala mutya. Naye abasajja balina emitima. Era nze okukula kwange nakula ntya abasajja. Seesiga musajja
ne bw'oba oba ne bw'oba ani sikwesiga to the extent nti ne bwabeera bba wange simwesiga nga ndaba azannya nnyo n'omwana wange omuwala ge mazima. Era nze like mu kufuna abalenzi baayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Olwabiri bye nayitamu nga nkula nze either okufuna omulenzi ndowooza okutuuka okufumbirwa nafunako ba boyfriend baali basatu. Omu yankongokako yatuuka n'okuŋŋamba naye ggwe oyagala nkuwa ekyompeeko nga mu butuufu seesiga nze. Owookubiri oyo nali simwagala kyamwagalangako naye nga muganda wange omukulu ye yamwali yali amunjagaliza like ng'amulaba empisa buli kimu naye nabayisanga mu bigezo era eyakongokanga ng'agenda nga bimulema nenzija nfuna omwami wange oyo twedeetingira emyaka ndoozi 2 twedeetinga okuva 2009 2010 2011 natandabangako 2011 we natandika okugendako ewuwe naye we natuukanga okugenda ewuwe ng'era seesiga natuukanga okugenda ewuwe nga nina akapale kange ka jini ke neesala okitegeera nga kali akapale bwe mba sikulagiridde engeri gye nkolamu nga nkeyambula tosobola kukanyambula. Simanyi abasajja oba bandabangamu ki ekyali kibasoomooza okwagala okunkwata kuba nze nakula ndi kantu katono nakula ndi kasiiwuufu kampi naye simanyi oba ki ekyababangamu bwe bantunuulira ki ekyabo kye bandabangamu. So natuuka n'omulundi ogwokubiri like okukyalira omwami wange gwe nnina yambuuza ojja onneetegekedde oba nedda lwansonga namulemesanga okukola kyayagala okukola kwegamba nali seesiga n'essaawa eno nze seesiga era ndi ku kyeyo naye omutima gunnuma wentuulaawo nenzijukira abaana bange gye bali gunnuma naye ate nga nina okukola. So kino nkyogera nti lwansonga nti njagala okubuulirirwa ku ssaawa eno like njagala oba nsaba Mr. Sozi either otuleetereyo okubuulirira nga kubuulirira abazadde ngeri ki gye tuyinza okwesembereza abaana baffe basobole otugamba ng'amazima. Osanga oba singa nayina gwe nali by the way ng'ekyo sinnakituukako omwami oyo omulala gwe mbanyumiriza gwe nali saagala naye nga muganda wange yamunjagaliza omwami oyo nali mutwalanga mukwano gw'abaaba nali mutwalanga mukwano gwaffe twali twemanyidde agakatonda nga talina kye yali aŋŋambyeko ntanjagala wabula ndowooza baaba wange ye yali abimanyi. Omwami oyo lumunva gye nali nva nga ŋŋamba kampitireko ewuwe mbeerezeemu ŋŋendeko n'ewaaba bankuze ndi mu myaka ndowooza nga 2. Omwami oyo yankwata ebyaddala yanfoosinga yankako omukwano era siina gwe nakinyegako era okuva olwo ne kinnyongera ate obuteesigira ddala bantu obuteesigira ddala basajja. Kati ku nsonga yange lwaki mbyogedde bino nsaba at least Mr. Sozi otuleetereyo omuntu asobola otubuulirira like tuli bazadde saawa eno tuzadde nina abaana ab'obuwala 2 which sibawadde budde sibeera nabo kyemmanyi percentage esinga eri wano naye yina abaana tubalese mu mikono gye tuteesiga bulungi. Tuyinza okulowooza nti omwana omuwa emmere n'omuwa ebyokwambala bwakusaba ssente n'omuwa ne tulowooza nti bye beetaaga okumalako like okubabeesa obulungi naye nedda
kubanze ndoza singa teyali Katonda, singa tekyali kisaakye, osanga mu biseera ebyo nandifuniddemu either siriemu, nandifuniddemu olubuto. Naye osanga singa nalina ow'okugamba nga mwesiga nandimugambye, naye sayina bazadde. Abantu be bandekanga mu nze nakulira mu maka agatabalika. Agatabalika genzijjukirako genabeerako ennyo, genabeeramuko ennyo ewaka ne w'oyo anko waffe. Naye wala nagendangayo holiday abazadde be ngenda okulabirira myaka emito. So adde nsaba at least otutuulizeeyo ko olutuuza nga tulutuyigiriza butya bwe tulina okufuula abaana mikwano gyaffe, batwesige baleme okututya. Ate n'ekirala nenkubiriza bazadde bannange abali wano, nkimanya abaana beetaaga ssente, twetaaga okukola ku lwa future y'abaana baffe, naye abaana baffe batwetaaga mu ngeri emu oba endala. Bw'oba okubye essimu leka mubuuza nti oli otya gundi, osoma otya, mubuulirireko n'ebimu mu ngeri gy'osobola okireetamu, kuba abaana abasinga bayita mu kusoomoozebwa ng'okwange kwe nayitamu mu myaka emito, naye nga sirina gwe nsobola fuula munnange, nga sirina gwe neesiga kubuulira ekyandiko ekyali kigenda mu maaso. Nalina abantu bangi abanneetoolodde, naye teri yampanga obudde. Nakulanga kaana kambaata kwefaako. Oba onaabye oba tonaabye, oba oyozezza empale oba togyozezza, abula enkya olina okugenda ku ssomero. Naye nga kye nali manyiko kwali kwagala kusoma, nali njagala okusoma. Era ekyo neebaza Katonda. Saba bazadde bannange, abaana baffe tubafeeko, temubateekayo ne weesiga nti nina maama. Yes, maama ajja mulabirira, naye tomanyi abamwetoolodde bamuyisa batya. Baakuze nabo bamuyisa batya. Abawala tuyita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okusinga abalenzi. Mr. Sozi, nkomekereza emboozi yange eno, oba mboozi oba story. Nsaba tulowoozeeko, kkiriza okusaba kwange. At least naawe ne bw'oba omanyi, mutubuuliremukko engeri gy'osobola okusembeza omwana wo. Osobola omubuulirira, osobola omugamba asigale ng'akwesiga, ng'era buli kimu ekibaawo asobola okikugamba. Suubira eyo y'engeri gye tuyinza okukuumamu abaana baffe, nga tebayise mu kusoomoozebwa, nga tebabakutte ne babatiisatiisa. Oluusi n'olemu omutangira kye wandimutangidde olw'okuba alemeddwa okwogera. Neebaza n'aba famire yonna okusigala nga bawuliriza, abatuwa amagezi ne batuwa amagezi. Kyemmanyi buli omu ayita mu kusoomoozebwa, naye kasita tufuna we tuwumuliza ebirowoozo. Sisita tumwewuliriddeko, njagala kumwebaza kubanga ate naye avuddeyo okugatta eddoboozi ye ku malala olw'ebyo ebiza bituuka ku baana b'abantu. Tukusaasira nnyo olw'ebyo byakutuukako. Bikolwa byali byakunyigirizibwa, byakukabasanyizibwa, bakuyingiza mu bikolwa by'oteetegekedde. Naye nga bw'osabye, ndowooza njagamba oba omuto ky'amanyi enkuba gy'etonnya. In my church, I belong to the SDA church. Tulina omukyalo ono akulembera ekitongole eky'abaana n'abavubuka mu Uganda yonna eri ekkanisa SDA. Nzikiriza nti she's in the right position to say something. Waliwo bangi nnyo abali mu bitongole ebyo eby'abaana. Okwanukula ekibuuzo kya sisita, bwe nnaaba sifunye Esther Waiswa nga ye mukulembeze oyo atwala ekitongole eky'abaana mu church yaffe, leave alone ekyokuba nti oli musiraamu, oli mukatuliki, oli mulokole, bino tubiveeko wano. Tetutambulira mu byagamba nti ono ali mu ddiini.
tutambulira mu bintu ebitugatta nga bitutwala mu maaso ne mu bulamu obwaffe obujjuvu. Nolwekyo tulagamba nti kati atajja atuleetera wa SDA bw'oba olina gw'omanyi nga mukatuliki ng'oba ali ku national level ng'ali mu kitongole eky'abaana, please jangu mu inbox ombuulire, recommend, I'll look for the person, era tujja kuba nga tuwaya ensonga egguke nga muziraba wano ku channel. Nolwekyo njagadde kutandikira ku gwemanyi ate nga nali nkozeeko naye nenzikiriza nti obuweereza bwe bulungi era ddala asobola okubeera ekyokulabirako olw'ensonga nti ye mukulembeze ow'ekitongole eky'abaana n'abavubuka. Ate ku national level nolwekyo si muntu wa bulijjo ndeeta figa nga ddala figa eggumidde, figa eyimiridde. N'ebigambo ebyo bibadde bisatu: Love Lab, testimony ya Sister Lazia, then ne concern ya sister. Nzikiriza nti bina kibitugattako. Abange enkya tugenda kutandika love story. Ogana ogama zonna oziwulidde, tugenda kutandika love story. Omwagalwa, olwaleero nzize kwebaza Katonda affe ow'omuggulu olw'obulamu obwa sister eyajja wano nga talina ssuubi, ng'akulukusa amaziga. Olwaleero gwe tuwuliza nga musanyufu okujjuliriza n'okugyayo amakulu g'ekigambo nti a problem once shared is half solved. In a special way, njala okwebaza olw'abo abaamusabira, abaamulowoleza ebirungi, abaamusaasira, abaakomentinga, naye ate mu ngeri enjawulo olw'abo abaakwata mu nsawo zaabwe ne babaako kye bajjayo tusobole okuzzaawo bizinesi eya sister. Twebaza kuba nga asobola okufuna ekyokulya, asobola okusasula waasula, asobola okusasulira abaana school fees. Weebale Katonda ffe, tukusinza, tukugulumiza, tukutenda, tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu atulungamya, atujjukiza. Katonda ffe weebale. Tukwebaza olwa Yesu, ekisa kyonna okwagala kukabyongera okubeera naffe ne bulijjo. Mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, we all say amen.